nyonyi ntwalo amalo gange nsagamu abaddugavu boogera Oluganda namagamba bana mwe ninga ali mu taxi mu kimanyi badde bandese bannanga bana batunulira nze we banzimuula namagamba bana mwe obatani mulaine enchamu bakutunulira bana bageyanze nga temali akuddamu ne bangamba yinga yeeyogeza bali balindoza bazirwanako tebaagala mmanya nenyiiga nabanyiigira mbutuufu nabanyiigira sadda mubanyega mpaka nyonyi kutuuka abaana ne banneeragira kote nga baddugavu ate nga boogera n'Oluganda tuli ku mutto gwe gumu ne mbanyiigira ne nsirika ne nga Sharifah sirika bakweragiddeko wazze wekka oyingira omaani neebaka batuleetera emmere eyo nga bukyandya munyonyi ekiro batuwadde bulangiti nyonyi ekeera yatuuka 12 kitundu ez'okumakya ntuuka nno ku airport bankooneramu ekiziiti bankone ate mumanyi simanyi nandisiivinga ng'okyali awo ngenda okulaba ng'oli aŋŋamba is that you mugamba nga kifaananyi kyennyini kye naba weeno kye balina eno naŋŋamba jangu nantwala nanfuna wanteekaawo nembeera awo otwo ne tunumba twavaawo ssaawa 5 nanteeka mu motoka mwalimu n'obawala babiri natuvuga ndowooza okuvanga wano baitha olugendo lwawala okuva mu Muscat okutuuka e Sohara wali wala neebaka nensisimuka nensimuka nga tukyatambula daba tugenda okutuuka ku ofiisi nga wali abaana naye waliwo Baethiopia nga tewali Munnayuganda nogo bonna nga Baethiopia olwo Bannayuganda bebajja nabo bakwata wabbo nze simanyi waliwo abakyayi tebanyana byabo simanyi gye bakwata ngenda okutuuka abaana bangi mu luumu nenjogera awo Baethiopia jjuba tebamanyi Luzungu nenjogera awo ne boogera olw'ebitege ne baŋŋamba no boss coming take you nemugamba okay which means I'm going to work as a housemaid yes awo negunzika nali manyi ngenze kwetunda nali ntandikidde okutema emiranga nze gwona nga ndaba abaana bangi mba ndi awo Muhammad yajja nangamba are you Sharifah how are you go have a shower have something to eat you sleep your boss is coming ngamba neganziramu nengenda naaba nendya neneebaka Okay, buterevu nkwanirizaako yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba amanya n'eddoboozi nze Abi King Uganda muzzukulu wa Mugema mwebale nnyo abamfollowinga ku TikTok abamfollowinga ku YouTube abamfollowinga ku Facebook ekintu kye mukola kyakabi nnyo kakati akusingira ddala interview eno tutunulidde nnyo abantu abali Saudi Arabia oba mu Gulf countries ensi ez'Abawarabu there is a lot that has been going on mu nsi ezo abaana bacomplaining Abawarabu babatuga Abawarabu babajjamu ensigo Abawarabu babakuba engolo kwegamba babakola ebintu ebyenjawulo naye tuzze mu interview eno nga twagala kumanya wa obuzibu obusinga okuva twagala kumanya Abawarabu bano be bafuna obutakkaanya buzibu ki bwe businga okuva kale nno olwaleero batumiddeko abali Saudi Arabia bwe muba muli eyo nga naddala abaakagenda oba bawangaliddeyo abatoloka kwegamba eno interview mwetaaga mutule mugirabe mumanye ebituufu omuntu yakagenda Saudi Arabia naawe asuubira okugenda Saudi Arabia biki ebituufu by'olina okutunuulira na biki ebituufu olina kweteekateeka otya okulaba nga bw'otuuka mu Saudi Arabia tofuna nnyo buzibu n'Abawarabu olina bahandolinga otya tulina omukyala omu ku abo abalina experience ng'onono ekyeyo ky'Ebuwarabu y'omu ku bantu abasookera ddala ogenda Ebuwarabu e Saudi Arabia era Oluwarabu alufuuwa nga munnansi era ono amanyi empisa z'Abawarabu amanyi Omuwarabu olina mukwata otya okulaba nga tatabuka Omuwarabu olina mukwata otya okulaba nga takutuga kale nze Abi King Uganda negataako omukyalo ono atubuuzeeko atuyanjulire maama tukwanirizaako kale bambira ng'embaniriza oba kale mbalamusizzaako amanya gaffe okusookera ddala amanya nze bampita babiri Sharifah kabisa omunyolo empako yaawo Aderi kati mbangamba nta Aderi biveeko kakati Sharifah ngenda kusaba otunuleko mu kamera awo osooke
weyanjulire abaana abakulaba bali Saudi Arabia mulimi Oluwarabiya? Bonna banabitegeera Oluwarabiya oba ntole salamu. Ndozo tole salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالكم كله زين؟ أنا بعد بخير الحمد لله. كيفكم حياتي؟ كيف شغل؟ كيف مدام بابا أوراد؟ كيف كل شيء؟ خلاص ما. Kakati abo gambye ki? Mbabuuzizaako mulimu tya, mirimu giri gitya, maama ali atya, abaana buli kimu. Kati ondabye lwaki Omwarabu agenda kutuga Omunnayuganda kati nze ababikingi bamanyi onvumye. Nange byansumbuwa. Walina ekigambo kye bateranga okukozesanga nga nakagenda miskini. Omukazi ampise masikini. Bagamba batya? Miskini ya Sharifa miskini. Ngamba omukazi nampita masikini jukira ffe wana Uganda ekigambo masikini. Oba mu kopi oli ku luguudo osabiriza. Ne bo bambi bakikozesanga kusaasira feeling sympathy on you. Bambi. Baba. Kyannuma era nalwana okuyiga buli kye boogera mbe nga nkitegeera. By the way, mu myezi 3 nali manyi nga tebankyangeya. Ogenda otya Buwarabu? It was a long story. Long story. Anti kakati gye twagala okumanya. Okay. Ongambe okugenda e Buwarabu, it was a long story. Kwegamba ojja okufuna ekirowoozo ky'ogenda e Buwarabu? Siyakirina. Nali byange. Nali awo muno mwe saagala kutuula njiriba nkola kino nkola kiri. Nze nasiika ku chipusi. Nafumba ku mmere nfumbira no abakima amazzi. South Africa nyina brother wange. Tasobola okutwala. South Africa? Nze ngira kola yoki. Ni wako funye mdala kwa chipusi n'ogenda ogenze kola konze tugende. Tuna sente mmeka. Nti awatujja kuboyola buyozi. Nayo ina kufuna passport. Zote kufuna sente passport. Wali joina passport? Kati njiri. Kati tata waffe yali afa batubikira mu kati mu mayumba ago fwe twamala okusoma ne gasigalawo nga era gakyatuwamu akasente mukonkona ku makya njagala yo ku sente ebiseera bye passport ya express yali ya mitwalo 25 yammalirako ndoza nga 3 waliwo omusajja yafuniranga tata waffe driving permit nga mulumba gasuza nga mugasebo njagala ku passport nga gw'omwana omuto passport ojagazaaki nga mugamba njagala ngenda kakati nga mukonkona nga muganyagala sente nga mpe emitwalo 3 nga ngenda nziwa omusajja nga ngamba taata wo mumanyi amanya omusajja oli afunyanga taata driving permit nga muwa buli kimu nga muwa ne sente nga ngamba taata wo mumanyi amanya mmanyi twakula ffenna nga bwandiika nga amapozi wandika aga maamawo nga wandika nga mpandika nagange nga gina emyaka mito katukwongeze ne bakwongera maawe emyaka ng'emeka ngena wateza ayagala ofuna passport mpulika ye ya bunsi muno baddange kati nga ngamba nja kukubira olwo walina emyaka ng'emeka okwongerako gineena nalina emyaka 17 ndimugeragenda noba n'abiri mugumu otyo kati nga ngamba nja kukubira mba ndi awo nga nkubidde nga ngamba linnyo gye Kampala twajjanga kukyala nga batwetedde mu motoka ne tuddayo nga simanyi Kampala Masaka olwo wali obeera wa Masaka nze ndiwe Masaka Masaka kituufu otuuka eruka ate noddayo mukyala oyita lugenda Kalungu gye wali eyo ye ng'obulamu gy'obutambuliza ate era you was fine kubanga nalimanga bijanjalo byange ne bimera nkutidde kakati olwo passport ya kyakutwalira bbanga ali express y'ebyo ebiseera simanyi kuba yaŋŋamba yakola ordinary nga mpita nga ntwala ku internal fair nga ngakwata fayiro yo togiwunzika gitwale mu lumu bweti lwotuukawo mugambe bansiibisa omusajja yambuza amanya ga maama wo yaani mpayo bakojja abo babiri bona waliwo bamanyi ngamba manyi nze abennyonyi mbamanyi ngamba muwa nga ngamba lindako nga bakuwali byansayininza nga ngamba genda ng'omusajja muganvuddeyo nga ngamba lindo nja kukubira ne passport waite banga tono nga nkubira nga ntwala ku Road Kampala yo wansi mu Diamond Trust passport je najijja
ofuna passport olowulira otya njitunulako ngolo yangaba ofuna passport wetagayo akakadde transport obadde ki nga wange yantwala akakadde nkajjeewa nziruseeka bantu wa tezinamala bantu kakati ate munyuma kufanayo okukola bwa Kadama nze bwe mba njagala ssente ekintu kyesikola kiri kiri kwetunda okukola Kadama naye ne kasasiro mwetika ngoyagala ssente kutidde kyesikola kugambye kwetunda ogenda mu bawarabu noonya ssente eno zibula omunyonyo ezintwale South Africa nkola bampe emitwalo bagyali 15 budde ndaba bugenda Aisha nkubira ngamba Sharifah oli kuki oba Kadama obukulera lunaku lumu ate lumu myezi nga 6 sente ziwera gwa kakadde okamanyi oba Kadama mu nsi yo emunyonyo tofuluma nju alhamdulillah nze nakulira ku jjajja wange ffe twali tetutambula embaga nga ne weeba manju awo iyi ogenda kirinde eyiyo sabonaabona kumbeera y'endowooza ennaku zino wabonaabona ndowooza nze nakula nsobola okubeera mu nnyumba emyezi n'emyezi nakula nsobola okubeera ewantu awamu ebbanga lyonna tugende maaso n'emboozi sente bwe zambula emunyonyo jjajja ne bannoonya emunyonyo nayo zaabula tebakusasula nazifuna naye nga teziwera wafunayo mmeka nafuna eby'emitwalo gyali 86 nenkomawo ziganya okuwera olwo pulani n'ekyuka pulani ninga kisitandikawo kentandikaawo nentandikawo akaduuka ku kyalo nze mugagga ezo sente ozimanyi kagwa soko kaddemu ago tebakigula olo ndaba akatuka kasebengerera nzirayo manja wabe mu mayumba nyongeramu kyokka nyina bato banga bali banzira ekiseera nyumba nabo bajje mwezi okubanze nali nagaana okusoma wakoma mu kibiina ati kutidde nabo musimya tu wasoma wao waagala okusoma n'okuma musimya tu wasoma nnyo omuntu ayagala okusoma manji aba yakoma piwanu otyo vayo kaduka kagwa ena kanyumba mazo jigaba namugeza dda mu nnimiro akaduka kawuzi Rani gende South Africa naye egayi naye nze mbulamu bwange wadda mu nnimiro nadda mu nnimiro nnime season nfune sente nenkwata enkumbi nennima ebijanjalo byange byali bitandise okubunduka laba oli bwankubira essimu Shifa kuli ugambye oyagala okugenda ebweru konze nina kati nkyayagala waliwo ayagala njirina waliwo ayagala okutwala ebweru konze kumbe nagisuula awo nalina akasimu kange kakabiriiti mulamu wange yali yakampa babange yali yafumbirwa nengendayo kukyala nampaka akabiriiti kati ankubira jukira tekaggwangako omuliro wiiki namba okateresa ankubira ngamba wali ogambye oyagala okugenda ebweru nti yereeta passport konze sinnabuuza na gye bantwala otyo leeta passport yo nekifaananyi ekiwanvu nalina ekifaananyi kye baali bankuba mu luteeteeyi nga ndi bwenti nenkireeta ne passport nangamba kati tukutwala Omani yewwa nangamba Omani waliranye Dubai kyo nalinga nkiwulira naye nga Omani sikiwulirangako omuntu owe Masaka luka yeri munda bakugamba Omani Dubai kugamba kakati bano baagala kuntu tiwalowoozaamu kutuga sikirowoozangako mulamu bwange Omani tugende nga ngamba leeta ebintu byo nga mbimuwa mu nnaku 2 nga ngamba kakati leeta sente za medical mbeka mitwalo 5 nga muga nkuwa 2 nga njimuwa nga ngamba kakati ofunye visa waite nakunya nti tiketi efunye
ebintu ebyo byali bya speed subhanallah gatugwanga omusulo ne bwe kyatuukawo saali surprise kuba nali nga akirina tiketi ezze linnyojje nga sina na sente zindeeta Kampala omusajja ngamba ozijjawo natambula ekyalo kyonna nga bwentomera yalugwamu mugamba mpanzija katikati eyabula nentuuka ekiseera nembulwa mpa ssente mba ntuuka ewaka bwe nti netolola tooyi netoloola muto wange anzirako namugamba sente ngenda bwegende bweru singa tewatuuka namugamba nkugambye njagala sente njagala kugula bbanga era sina na sente zigulaza nakwata muwale Jali jikutuuse Kampala. Ate jali jintuuse nengenda ngulako akasawo kakakaaba nengambe wasigadde natambulawo nekadinyeko taxi manyize wone Kampala okufa enjala femike mala okugirya nenkugamba leka nongose wonka wonna ensi yange era nalinnya kulinya taxi ntuke wentuuse mugambe ekituufu kirise nakyo mba nzinga engoye bwenti kuwulira akasimu keeko kamala kavaako lyankubira ali South Africa angamba shifo flashes ngamugamba nze ngamba flashes ngamugase na flashes kiki ekiroga mugesawe no wulira njogera nzinga bintu ngenda Oman ngenda bweru kudinga bukulise flight ya saa meka 12 ziri munana banna oli lukaya ndi lukaya nonya sente ngamba flight yo kulese nasindikira emitwalo 10 subhanallah nalinga go bagambye nti otuuse gyola banena sana 10 najja nazo misinde omusajja oliwa taxi efubutuka yo taxi ngitedonda bantu natukesa taxi nenjivanga olojiviramu oba nsanji 111 neninya boda nenkalakata paka ntebe satukira ddala wano wakoma ku taxi omusajja wonna musange nga pakizewe motoka nangamba yingira duka mutatuka kukoya nakwata bino nanga bino bikwate omusajja ali bwati nebwati nakubira omusajja omwana yambadde bwati nebwati bwomulaba ngenda okutuuka ngera nayo omusajja wali nampisawo webakubuza kola boti ngenda okubanga ntudde nali nakatunda takikazi Ethiopia Airlines ngenda mu nnyonyi nentuula nga sirina nagwe nsiibudde wakanogu munnakyala ayingira ennyonyi kutidde olinya amadala g'ennyonyi owulira otya zansala enjoka zansala nentuuka mu nnyonyi sirika nengamba omusajja yabimpangire naye omusajja oyo munoonyeza emyaka gyonna kubaza ebikozi obwa musajja emyaka 12 naye munoonyeza lwakiri mutwaleko ku lanchi simulabanga omanye obulamu bwe bwabwasi teyanzijako wadde n'ekikumi teyakutunda teyantunda natuukira mu ofisi okumanya bannange ensinzi mutuuka Ethiopia nkujjira mpulira enyonyi etuusa Ethiopia tuvuddemu Okay, program eno tekebwa musende be Cash-in Business Consult nga bano basangibwa ewakaliga agwe ayagala okukola ku nsonga z'okugenda ebweru siba yaye ebintu babikola nga bamaze okukakasa nti ojja kutambula ate otuukirira mu kifo ekituufu ennyo eno emu ku kampuni nno ezitafunye nnyo obuzibu mu baana kufuna complain simanya nga ate omwana afiiridde eno kale ekyo si kikulu nnyo kubanga kwokufa kuteeka naye nga tubadde sofa omukisa gubadde guzze nti tetunawulira nnyo so nza biking bwenzija okukola ne kampuni omanya oba kasannanga kampuni omanya nange mmaze okukola research emala tukyagerera amaaso n'emboozi ya Shifa gwe nno wenna alowooza nti nno ebintu bibeera byangu Shifa emboozi ye bw'ogiwulira awulira ddala nga ebintu tebyali byangu ate naye yaviira ddala yiiri eri lukaya ebintu ne bitamubeera byangu munakyalo nno wetukomye nga munakyalo enjoka zamusala nga alinnya ebigere mu nyonyi enyonyi yasookera Ethiopia gye mwasooka otuukira otuuka Ethiopia ntuuka Ethiopia ntudde mu kifo ekikyamu otudde wuulu tenze mmanyi tuvudde mu buli omu anoonya waatula nange we nalaba abangi we bali we natuula simanyi jjukira bino ebyaffe byali bya muntu kutwala bananga abaana batambudde kuno balina omukisa muli Kirindi
omanyi we mutuukira agenda obalisivinga okitegeera muli bangi buli wamu we mutuukira buli wamu wali organized okitegeera nze nali bwogu toliko agent nkugambye bwogu toliko gogenze naye ntuuka Ethiopia ntudde naye ng'essaawa nazirabye ku tikiti nti nyina kusimbula ssaawa 9 ogw'ekiro kuba natuukawo ssaawa 2 ntudde ngenda okuwulira omani muskaati kulaba tikiti kuliko omani muskaati kumbe yali ayogera muskaati just nga tekuli omani nagenda nga nsimba layini etambula nga neeri gye nyina entuufu okugendako naye etambula eno eraga mu Basudani eri eraga mu Bawalabu naye nga konna kuliko ki muskaati lindako eno gy'ogendamu egenda Sudani ate gy'osiibye kati anti nawuliddeko muskaati ate nga n'okwange kuliko ki musikaati layini etambula babakoneramu ngenda okulaba omanyi abantu beeri bali organize omusajja akomawo omani muskaati nzijukira nadde eri Uganda nebanga ngenda omani ate ndaba ayitawo omani muskaati nava mu layini nemugoba emisinde nemugamba sebo excuse me I was supposed to go to omani muskaati yangamba oh my god you are ready manya abayindi we boogera you are here wasting time yankwata omukono nakuba essimu banange mumulinde naye jukira enyonyi ku bizimbe waggulu tuli mu lift tuno tujja kakkana ndi munyonyi semena we nayita okudengulu nga ntudde obongo bwokuterera okudda mu simu kaboozi sikwebaka ye lift oba yali kuki kuba ngeno kulanga ndi munda munyonyi nga obadde ndi mu layini nfu era singa oyo musajja yajja tayita sandivuddewo yali endese ate era nange singa saafuna bwongo bumugoba era nali ensigadde noyingira ennyonyi tuuka mu nnyonyi ntwalo amaalo gange ensagamu abaddugavu boogera Oluganda ngambagamba baana mmwe ninga ali mu takisi mukimanyi nti badde bandese bannanga abaana batunulira nze we banziimuula nimbaga baana mmwe obatandi mulayini enkyamu bane bageyanze nga tewali akuddamu ne baŋŋamba yinga yeeyogeza bali ndoza bazirwanako tebaagala mmanya nenyiiga nabanyiigira butuufu nabanyiigira sadda mubanyega mpaka nnyonyi kutuuka abaana ne banneeragirako te nga baddugavu ate nga boogera n'Oluganda tuli ku mutto gwe gumu ne mbanyiigira nensirika ne nga Sharifah sirika bakweragiddeko wazze wekka oyingira omani nebaka batuleetera emmere eyo nga bukyandya munyonyi ekiro batuwadde bulangiti nnyonyi ekeera yatuuka 12 kitundu ez'okumakya ntuuka nno ku airport bankooneramu ekiziiti ate mumanyi simanyi nandisiivinga ng'okyali awo ngenda okulaba ng'oli aŋŋamba is that you mugamba nga kifaananyi kyennyini kye nnabawo eno kye balina eno naŋŋamba jangu nantwala nanfuna wanteeka awo nembeera awo otule netunuma twavaawo ssaawa 5 nanteeka mu motoka mwalimu n'obawala babiri natuvuga ndowooza okuvanga wano baitha olugendo lwawala okuva mu Muscat okutuuka e Sohar wali wala nebaka nensisimuka nga tukyatambula daba tugenda okutuuka ku office nga wali abaana naye waliwo Ethiopia nga tewali muna Uganda nogo bonna nga Ethiopia olwo bana Uganda bebajja nabo bakwata wabbu nze simanyi waliwo abakyayi tebanyana byabo simanyi gye bakwata ngenda okutuuka abaana bangi mu luumu nenjogera awo Ethiopia jjula tebamanyi Luzungu nenjogera awo ne boogera olw'ebitege ne baŋŋamba no boss coming take you nemugamba okay which means I'm going to work as a housemaid yes awo negunzika nali manyi ngenze kwetonda nali ntandikidde okutema emiranga nze gwolaba nga ndaba abaana bangi mba ndi awo Muhammad yajja nangamba are you Sharifah how are you go have a shower have something to eat you sleep your boss is coming ngamba neganziramu nengenda naaba nendya neneebaka ekawungeezi ssaawa ng'emu bosi wange olwo walya mmere ki muceere enva zaali nkoko nga walya bulungi ntyo nkoko muceere
Sawe mwe kaongezi boss wanga Jannona. Antwara, how are you, Sharifah? I have 2 kids. Small one. Have 3 nga omanya oluzungu lwabo lwebutogwe. Lwebitege ne mugamba, okay madam. Are you going to work? Ngamba yes sir. Musajja yali amanyimu oluzungu omukazi tamanyi. Buzibu bwe bwali ntuuka mu nnyumba. Kaba nange. Ntuuka mu nnyumba omukazi angamba, this is my children. Konze, okay madam. Omusajja ngamba, bayise nga ababo. Love them. Do what they want. Mugamba, okay sir. Kati agamba bayise nga ababo, bayise nga batobo, tamanyi feno tweyisa tutya. Mwana agenda apama mu Mpale. Myaka 6 nakuba oli. Omwana w'omuwarabu apama mu Mpale. Wamukuba emigo Katono. Namusabula. Namusabula omugambo oti. Toddamu paba mu Mpale. Stop pulling trouser. Mwana myaka 7 bane namukuba. Nasala akabina. Nyina yali anzise. Yayomba oba tobagala artist mpitambyoze. Ayogera mu Lwarabu. Lati rubya wadi na mwati bajitoka wa daha bradish. Mwati bakabrini bakabuli zoje kinashe rubeta. Byayogera sibitegera. Ati manenge akubuze bina byayogera obitegera. Akolo nali sibitegera. Msirise busirisi. Nayomba budde buzibye nga managala olugine ntula mu kisakaate n'ensirika bwe nti naggalawo. Bawajja ssaawa 9 gwa kiro yali musirikale. Ansanga wabweru. Nga Sharifah, what are you doing outside? Nemugamba, madam, she crossed the door. Nangamba, what? Narusamba. Aisha, why are you crossing the door when Sharifah is outside? Mama, Yakubo mukazi. Yakubo mukazi. Nengamba, ish. Namugamba, lwaki ansibidde bweru. Ono mwana, naye mwana w'abantu. Omusibira otya wabweru. Namugamba budde bwa musana sigga ziba zitambula yebase bwe mocha Ewarabu sigga ziriyo nyingi omusana yeguzi jukira zibera mbi wansi omusala we gwaka zivaayo buli kiwuka kyonna ekiro ebugumwe bane omusajja Yakuba omukazi nangamba Sharifah yingira nenyingira nanga agenda mu kisenge ekyo ne bwalukonkona tolugula amazo mu kubanda galawo n'afuluma n'agenda nakomawo nandetira ebyokulya nankonkona n'abimpa n'embirya nangamba yabadde ki nemugamba sheda yapamye mu Mpale then I slapped her nangamba next time you slap her hard omusajja olemikuda mpama laba ofuna olukuso sadda mu kuba nakimanya omanyi nze okutuuka okutereera kuba omani nagikolamu emyaka 5 n'emyezi 7 nga sizeeko Uganda naye okutuuka okutereera mu nnyumba gye nasembayo okukola nga nkoze mu nnyumba eyesooka kuba nasigala bune myansigena kufuna mirembe mukazi yandaba bubi yanyiga nawe wobeera gonyiga omuganda awusigalo nankubya atya ne tugende waba omukazi nangamba mugenda naye oyo omukazi ne famire bagenda kugeya omusajja naye kyonna kye bakwogerako komawo kingambe yali omusajja amanyimu oluzungu era bwe nakomawo yambuza bakugeeza nagamba nedda naye nga kye batankola nga bampanda oluwanda ya haywanati shu yazigane ya charibu cheba tanvu nensirika omanyo okusibira mu lumu awo nimuga tobako mulimo gokola bera nga bakoletera chai eky'emisala juko tuna kumala ina ku 2 nga bandabirirawo naye sawa yalero omwana gututute oba agenze sawa eno ekyo nekimuntu wako ne bamuwembera gamba bampadde obutwa nze kyesali na muli sai na company sai na manyi jendi ewaffe sabasibula balaba benga mpisemu ne baji olongo mazeo bangashi nali myezi 3 abe wakato bawuliza asagala bawuliza nali nze sinze mukulu w'ekika nti nyina kubawuliza no bwemba njagadde bawuliza era njagala naye okubawuliza kwa natandika bawuliza namalako n'omwaka nga sibawuliza ngate mbuza webbali nti wabalabyeko nti jajja ali atya mulomu kyali mulungi nga tubaweereza adde 10 kyaki nze myaka gye nakula nga mbeerawo sinze nali supporting a family baaliwo era twakula kakati olukambuze okumawo omusajja Omuwarabu no weekend bwe yakomawo ne tudde ewaka Omuwarabu ewaka mu family omukazi nandaba bubi ne tuddayo eri mama
ewa mama w'omukazi weekend endala kati wali akawala ka Ethiopia ne kaŋŋamba oyo mukazi tojja musobola bagambe bakuze ku office nga simanyi nti omuntu bw'alemwa bamuzane ku office omwana bwe yakiŋŋamba natandika butandisi banzize ku office nakiyimbira emyezi egi nga tebanzizangayo omusajja ye akwagala nga tebanzizangayo ate yonyo yate tabeerangawo buli lunaku njagala kudda ku office nendekera okukola omulimu gonna baagaana naye lumu bakeera ku makya ne bantikka ne banza ku office bwe natuukayo Muhammad nanga kiki ne mugamba nje nakuba omwana kuva ko nangamba mbawalabu tebakuba mwana we ne bw'aba akoze kimulope wa maama we ekirungi nti buli famire gye nakolamu nyina kye nayiga eyo famire yasooka nayiga nti omwana omwalabu tebamukuba awo wakola emyezi 3 emirala 2 nembeerawo nga banzunza buzunza tebaagala nkomewo ate tebantwala ku office ekyo saagikola baida kuba twalanga mu hoteri ku makya mutuntu ne kawungeezi olongana alisinga olwana okutakuza ku office omwami omusajja ye ng'omukazi yankoowa tayagala nakundabako omukazi bannayuganda tukola bwe tuba twewaddeyo okukola tukola bwe banza ku office enkeera nenfunyamu bosi omulala Lukaya nantwala teyali Lukaya yali bamuyita Sheikh nantwala nenkolera Sheikh omwaka mulamba n'emyezi 8 n'afiirwa mutabani w'omukulu Sheikh embeera wagisanga otya ewa Sheikh na Katono yalina abaana 6 ng'ennyumba ya kalina nga gwagirongosa okuba nze nalina amaanyi omanyi bw'oba okyali muto bye nakola luisiso wabikola kati nze nalina amaanyi ng'ositula tule n'ojambusa amadaala kuliko flaska kuliko finjani ba maid bamanyi obukopo obutono obunywa kawa kuliko flaska ya chai kuliko eyakawa kuliko ebikopo ebinywa chai kuliko findani ate findani ziba mu bakuli nga mulimu amazzi n'ositula tule n'ojambusa nomala n'ositula tule y'emmere n'ojambusa nomala ate n'obiteeka wansi osobola otwala olusaani yabweru tinga lulamba nomala n'otwala tule nga kuliko ebijiiko ebinase n'enva ne bakuli y'enva n'obyambusa ate olina obisombayo n'obizza ate I was happy kuba nali sibina mbuzibu olwo olwalabo wali oluyize nga ngenda njigamu nembyambusa nembizza nali musanyufu nga nyina essimu yange entono eyo kabiriiti gyewagenda naye tolina smart bya WhatsApp tobimanyi sijagala najaga kale ekituufu WhatsApp naye sigimanyi kati ono omukazi Sheikha nangamba Sharifah famire yo togikubirako Nimugamba mungulu ya time onkobe yagula ya time ndoza mitwalo 5 nayogera ebigambo 4 naggwako nangamba mutufu wetaaga essimu ya WhatsApp nimugamba yetya nangulya Samsung mpya nangamba kati kankubulire bagikola bati wabawo munali ku WhatsApp oba omukyala yali akwagadde yali anjakala ngenda okulaba ndaba brother wange ningamba Ashirafu bijali ku WhatsApp omwana oyo nga tangambanga kati Ashirafu omwerezo ta message ka WhatsApp togikozesangako bandagirira onyigaba oti deni n'ogenda ku WhatsApp nangamba kati recording olabe nimugamba Ashirafu mujebali ninkata ngenda okulanga ngamba gwe bwana gwe nimugamba mwana gwe bulijjo oli ku WhatsApp nga tongamba oli ku namba ya Saudi ye Omani nze saakyusa namba oli ku yewaka nali sijagala era bwe nabanga njagala okuba direct nga ngamba Sheikh mpa kusimu najimba nenkuba nakolera Sheikh yanjagala banange bawe yanjagala abaana banjagala ovanga ku muntu gwokola nagamba thank you Sharifah olaba kuwangayo butipu ate obwaki nze bampanga emitwalo gyange 45 wakola omani mu bawalabu nga osasula omwezi emitwalo 45 ebbanga eryasooka ffe twatandikira ku sente ndono ate twali tetucomplaininga omanyi oyinza okuba nga okola sente nyingi naye nga tozina mu baraka nze sente zinasooka okugulako poloti zali za Omani era sente zinasooka mbulamu bange ye poloti zinasooka okugula nengula amabaati kuba nagula nakategula era n'ennyumba gye nasooka okuzimba gaggadde negizimba mu sente za Omani emyaka 5 n'emyezi 8 sikitono lwakuba bwe nagendanga nkola buli mwaka nga banyongeza ennyumba gyeri okutidde interview edako litwalako ewakana wono oba oyagala nenkola 45 naye nga ngamaze emyaka emeka okuzimba ennyumba emyaka 5 n'emyezi 8 ennyumba yali ewedde yali tenaggwa na bulungi sente ziba ntono nga nyina okuwererako n'abaana abamu
kati nga ngamba kale mukama singa nfuna we bampa 5 nemanya nti mu myezi ena nina kuba ne milioni 2 nze mbala mu myezi ena bwemba ne milioni 2 awo kiba kikola nenkolera omukazi oyo omwaka mulama ne myezi 8 nafiira mutabani we bwe yafiira mutabani we basi yagwe yesomera mwana nafa mwana myaka 19 banange mukazi yakaba mazinga nga bulina kwakaba nga waliwo ekimuli oyo mutabani we yali yakisimba ngambe ekimuli kifukirire nga amazzi buli lunaku Sharifah tokireka kkala nenfukirire ekimuli waliwo omwana omu gwe nawulidde ng'agamba kyokka nze ebimuli nyina ebimuli byenfukirira naye bangamba mbifukirire obanga nfukamidde obanga nkola ati abantu abamu balina ebintu byabwe ng'akijjuukirirako n'omuganda kisobola nga yagana okugutema ne bagamba oba mulimu bishi nze nafukirira ekimuli naye nga buli wekimulisa omukazi naafa essanyu naye nga wali olumbe ndowooza baalukolere mwaka mulamba yagenda okulaba kimususeeko ne bagenda e UK ne bbayo kuba bbayo yali w'amagye ne bagenda ne banga Sharifah batukuleka ewa maama kyokka nga maama walina omukozi ne bagamba munzize ku woofiisi nalumwa nno nabo ne balumwa mwaka gumu n'emyezi 8 nenzira ku woofiisi wali olwegenda wezaayo emyaka 2 nga tobafunye mubuzibu yadde wadde n'akatini wadde okuyombesaamu kuyomba naawe kuba wadde oba buba buzibu olaba maama wakuzaala mufuna obutakani kuyomba kubaawo naye nze mu bulamu bwange okuyomba sikitwala nga nsonga kubanga nze nyiza okulooza nti nkoze kituufu naye nga gwe nkikoledde alaba si kituufu gwe banza ku woofiisi nenfuna omukazi yayanjagala namukolera emyaka kwegamba balabu bano bonna ng'ogyeko waliwo wasooka nti omukyala ye ataakwagala kuba wakuba omwana bano bonna onookusatu yakwagala ate nze oba onjagadde oba tonjagadde onsasudde nze saanoonya luganda saanoonya mikwano nanoonya kukola by the way nze siyenze muntu ali awo nti nkola ebisanyusa ebyereere nze nkola kyennyina okukola sikola kabampaane nti onsiime mu ebyo byennyina okukola mwova nonsiima kuba nze Lukaya yayombanga nange namaana ngamba wallahi lazimu bawaddishi buladishi ne mugamba maba ana yaya minaka fishtagara maba rohe fil buladi ngura gamba ki ngina kupakira nkuza nga mga sina gyendaga ne bokola otya sina gyendaga nze najja wano wo gwamanya kati ngekyo kimuddamu te mu Lwarabu maba rohe ana yaya naka fishtagara maba rohe fil buladi tetove mu interview nga toyizo Lwarabu nangamba bawaddishi shilda garaf kale barra ne mga maba nguru ya kuzize mwana angamba kuzitu ebintu byofulume nga mga sijja maba rohe ana maba kitagara nangamba netuyomba waita ekiseda dakika nga 3 Sharifah mbazi tugenda kulya kyekyeggulu nemudda munde oyo namukolera emyaka 4 yakwagala nnyo namukolera emyaka 4 n'emyezi obanga 6 kiki ekyakuleetera okukolera omukyalo emyaka egyo gyonna tewali nze nali njagala kukola nze saaliko nti nyina contract ya myaka 2 nze nali kukola kyenjagala paka lwenfuna kyenjagala nsembedde wano Dubai nkozewo emyaka 3 n'emyezi 6 naye namala nakubika okuvaayo nze alhamdulillah buli wenkoze ogambe omukyalo oyo Lukaya wakolawo emyaka emeka tuwekwe briefly experience yo n'omukyalo oyo n'Oluwarabu luno okubanga wali oluyize wagendera omukyalo oyo ono omukyalo yafiira omwana we waddamu muwuliza saddamu paka n'olwaleero ono Lukaya namukolera nga maama we talina mukozi nga ntikka nantwala ewa maama we ngolo kumacha sawa 5 bano na bantwale wa maama we nenvaye kawungezi sawa 9 nga ne wa maama we nkozeeyo nenga sisabe wadde n'olwa 5 kyenyizo okukugamba kiri kimu ebintu bino olina kubanga oyagala kyokola bw'otuukisa nga oyagala kyokola okinyumirwa bw'okinyumirwa okijjamu ekyomulamwa ne sente z'ofunye Katonda aziteekamu omukisa naye buli lwokola nga oyagala kufuna sente wallahi you can't get what you want. Sharifah experience yo n'Abawarabu bano oyo yali wakusatu olwo obulamu obusanga otya omaze emyaka gigenda mu wali 3 wanena wali gumu n'emyezi 8
wali emyezi 3 oli mu myaka nga 7 toli Uganda actually nsi myaka 7 yes myaka nga 8 tuli Uganda obulamu lubu wakato misingayo nze nkugambye nakulira ku jjajja wange. I used to stay in one place. No tola bantu nabone Uganda we wali. Nze mbeerawo ne wensula ne bagamba oyine motoka nene otevuga kutambula kugenda buli wamu. Nze mbeerawo wakane nsirika bwenti. Nze obulamu bwange saka nnyo kubeerawo kuzunga. Era ne wabanga wekinyize nga nsirika. Eri myaka jona wajimala mu Oman. Munseji. Echize Saudi Arabia tewagenda yoko. Nagenda. Wakola yona yo? Nkutidde. Katujotya ogende Saudi. Oluba waba wambalira. Omuna Uganda? Olutandise ofuna abana Uganda ku WhatsApp. Facebook buli wamu. Sharifah waliwo kati wano bagaba sente bwezi. Kyenalaba mu Oman ne bokola emyaka 2. Tebasukka liyale 10. Nze musende. Mitwalo 96. Kati nno Omani ngane tebasukka ekinene nnyo akuwa 10 aga. Ke kakadde kamu nga mu 10 ky'Oman kimwe mitwalo 96. Nga sente nzabe nyingi. Kisinga ne $1 ne euro. Ate bosanga liyale yali nnye. Nze n'okuba mu 97 98. Manya nga yali nnye nga tesse ogisanga eri mu 99 98 emanyi n'okuwera akakadde liyale eya Oman. Ne wobakolera otya tebasukka. Eza n'embeera ne mukwano gwange w'Oman n'ampaayo ebitaano mbanga gawa. Sente zibaamu balina sente zaabwe naye tebazigaba. Oli ambalira nti kakati eno ogenda kufuna sente bwe ziti ate engeri gy'okozeeko mbika. Obikirani? Lukaiya mugamba nfiiriddwa mama nga toba yafadde. Nga mubika. Sharifah fiiridwa bampadde n'amabugugu. Olubangwa amabugugu gatseni kameka. Kunganya bajali mitwalo 9. Eje Uganda. Bali banjagala. Family zonna nze ndaba nga bwe mbenna genze wa muganda we ntuukira mu kingu koza bintu kwata lweyo kwera kulongoosa. Bwe ngenda wa mama we ntuukira mu mbuzi kuziwa mmere. Nkoko kuziyirayo chachu balina obunyonyi bwe balunda simanya biki. Era we baawulira nti nfunye obuzibu. Kiringa we baawulira era nina olunaku lwali kyalumu nga sobola kusituka. Lukaiya agenda okunkonkona nga sisituka nga nyina ekinkutte mu lubuto. Nga nyina kulongoosebwa. Bus on the sente. Sharifah abadde ki? Wakulongoosa bus on the sente empitivu jukira eri ebyokulwala omusujja byawukana n'ebyokulongoosa. Ebyo sente ndala nnyo. Sente zaali nyingi wallahi banteekamu sente nyingi. Sizimanyi naye nga zo zaali nyingi kuba okulongoosa obulongoosa omuntu omugwira okimanyi mu nsi etali iyo sente ziba nyingi. Bansondere sente ne zisukka ne muze nayina okuwa era Lukaiya yangamba mashallah Sharifah. Lwaki nze buli we nagendanga situula mbunzira ku WhatsApp wadde nyina wifi. Era bwe nsangayo Kadama gye balogolola mpapaasi ngeno ofumba ekyeggulo nga nzira mugolola nga afumba ekyeggulo obadde ofumba dita afumba ekola ekirala buli we twakyala nga bakyaze nesina we nakyala nasikola mulimu. Olwo bakubalira bakuwadde sente z'amabugo bazimpadde mbise ne banti kono danja kudda saddayo Lukaiya yakaba amazigana nga Sharifah nondeka goba domanyi kyenalya goba domanyi kyenanaabira nga bw'anaaba nze anoonya olugoye lwanayambala bana ewe sirutegeka twantegekedde olugoye ne mugagundi ndekola bana walwambala walwerabidde kati beeraawo weesibe tawulo nkunoonyezi ne munoonyeza olugoye nendumuwa Omuwarabu ono bw'omutegeera si babi beda we si babi eyo tujja tuukayo oba babi oba balungi naye nfunye diiro endala nenvaayo nasigala akaaba mukazi wattu maani bwentyo nengifuluma ngende Saudi nenkola emyaka 2 nga nfuna akadde kamu emitwalo 2 Saudi Arabia mwaka kyolo 2018 wano jojo nenkolayo emyaka 2 nga nfuna kamu 2 ne bambalira Dubai. Nengende Dubai bwe natuuka Dubai nenkikuba nga nkola 2 driver ne Kadama nga nkola mu kiyungu kufumba bufumbi driver ne Kadama motoka ali wajiga kutidde nze siremererwa naawe nga nkola nga driver ne Kadama ninga n'abaana bamu tebamanyi omanyize bwe mbeera mu kifo nsirika bwekye
abaana abamu bama Sharifah akola kwa Kadama she ninsirika olunga nfuna milioni zange kubanga waliwo family driver nga shoppinga nga twala bana ku ssomero ngate almost naye afuna bilioni mulundi gumu kati we bamutoolako emu ne bagatta ku nze nali nyina experience manyi Oluwarabu sina kye sobola kufumba alhamdulillah omukyalo oli sheikh natuuka ujjuke ira nkoze emyezi 3 gyokka sina kye nayize kyemala yangambanga Sharifah today you are going to making this ngamba I don't know how to make it ngamba genda ku Google oba ku YouTube osachinge omukazi yanjigiriza okufumba buli kimu ngamba bwaikola boti searchinga how to make it nze nayiga okufumba okuvira ddala ku biscuit cookie cake babanga n'emikolo nenga siva mu kiyongo nenkola cake baya madala ameka bakini bampaya akasente kati ngeno tuuka bane Dubai bazungu muko bosi be bali abaliroko bagala bintu mufumbye ekyemisana ekawongeza yagalawo ka sweet ku cookie obo cake esimanya biki basanga mmanyi nneera mula nange ntunda kyenina mu mikono sente experience ina Emyaka meka 10 sente mmeka bweziti okay we shall see ngendo bako amanyo omuntu bamulamuja sente ne yepanka sirika omukolo emyezi egyo mugaye kati mmaze ngenda don't go tugenda kuongeza nga banyongeza otanse bya contract bya contract kugamba experience ogina mu Bawarabu ogamba kati ekyokukola nkimanyi contract iranze siberanga kawo nakati siberanga kawo nga nkolya nze nkola paka kufuna kyenjagala bweggwako nga tuli ni walinga Dubai contract yagwako nga tulina mu covid nga sina nawe mpita nze kituufu kiri nti nze sijjangako siberanga kawo munyagala genda kulaba ku bantu bange nkuze mbalaba tubeera wane Kampala Christmas netuuka Idi netuuka nga tugenda nko mukyalo kiki ekinga nti ate kati mwaka guweddewo ngende embalabe bebamu bali bennaleka kati kambuuzeemu obulamu buno obubeeramu ebbanga eryo lyonna nga tolina boyfriend mu bulamu bwo boyfriend ate nga mwagazaaki kyolina okumanya bw'ogendera ebyo sooka obiveeko wamala emyaka emeka nga tolina boyfriend gyonna gye namala ku kyeyo kati kankubuulire abasajja abagagga bano bagala ne baboogerako nti bakazi baabwe benda balina ensonga zaabwe toyinza kulowooza kontayina erimu ebuwumbi n'obuwumbi nti etuuka ddi n'ofuna amaanyi g'ekisajja kati nze ndowooza baleero agenda kunvumira ki madamu wange kati ate feeling nzijjawo babangako ku online sibe nga manyineko nga you are beautiful ngalaba embuzi zino for me I know myself akitegeera no izimanyi sebona nengalaba embuzi zino olidda wanze kamaga ndi mukyalo Masaka n'omusajja nyine essaawa eno yabeera nange emyaka egi nga mugandi Masaka yagenda okizuula nga ndi muyaye ndi eri ku kyonna nga mugamba ndi Masaka olwo yakufunza ati oyo waaye naye bamuyita babaga abakyala bazala nayo omusajja muzira kuba namunyangalaza namulimba bye mulimba n'ebigwayo ne mugoba njagala sente kyokka alimu nti nkuwase kati bwoga ndi kuwasa omuntu nendowoozamu kati ennyumba zange ez'egini nga sinnazisereka ate onagenda kumpasa olwo nga nvaako ku layini nga nkyusa enamba naakunoonya nanoonya ogera okumulaba zeetagala ku Facebook oba nga afuna mikwano gyange naye nno mugumiikiriza abizi mutumidde mutumireko kubanga baddaage omuntu yayagala ensasage y'omukazi era nze mutunulira bwenti ne ŋŋamba musajja muziro ono no kituufu kiri nti simuza naye yeetunga alemerako yeetunga ku luwuzi olwa Sharifah yalemerako ekituufu yalemerako tuveeyo omusajja eyakwana